الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها دخول الجنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo aga waggulu eyayigiriza omuntu byonna bye yali tamanyi. Yasaana okutenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwonna bwakola eri ensi eno n'eri ebitonde bye byonna bye yatonda Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nti Allah yasaana okusinzibwa era ng'olukakasa olwo lwe tusuubira okuyingirirako ejjana. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini eno y'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola emirimu emirungi eginatuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Abaddu ba Allah basembedde wano mu khutuba eno ey'ekitiibwa. Obusiraamu bwe bwali bwajja mu Makka nga Allah subhanahu wa ta'ala atuma ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bwajja ne busanga society eyaliwo fi unsuriyatun kabaliya, ng'abantu balina okwesosola mu mawanga. Naye Obusiraamu bwe bwasaasaana nga buyita mu ddaawa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuma naye wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, intashara intisharan wasi'a, bwasaasaana ensaasaana ekuuma ekitiibwa eky'omuntu etaliimu kusosola mu mawanga, ejja abantu ku nzikiriza enkyamu nebateeka mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu. Ekyo nno nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yajja mu Makka, embeera eyalimu teyali nnungi. Abaalinga ab'amaanyi baatwalanga ebyabanafu, abatalinanga bwogerero ne babeeranga bayita mu mbeera esinga okubeera nga mbi. Naye eddaawa ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lamma intashara intisharan wasi'a, bwe yamala okusaasaana olusaasaana olugazi, fa arafu nnaasa al aqida, abantu ne bategeera enzikiriza entuufu, baakola ebyo ebigendo batuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli muntu n'amanya ekitiibwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yawa abantu. Abamu ne baleka okusinza entaana, era abamu ne bategeera obwesimbu n'obwenkanya ebiteekeddwa okubeera nga bigobererwa mu kutwala Obusiraamu mu maaso.
nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yategeka abantu mu ntegeka esingira ddala okubeera nga nnungi, kubanga society gye yajjamu yalimu ebizibu bingi. Omwali obulyaza amaanya, ng'alina amaanya atwala ekyoyo yenna omunafu, awataali bwenkanya obwali butambula mu society. Naye olw'ekitiibwa eky'obusiraamu nga Allah ayita mu Qur'ani ey'ekitiibwa yategeeza nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atumye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bw'otunulira amateeka agasinga obungi mu Qur'ani, era obubaka bwonna obwa Qur'ani bwogera na muntu ategeere nti lwaki Allah yamutonda n'amuteeka mu bulamu buno obw'ensi, nga Qur'ani eyo etambuza omuntu okulaba nga atambula bulungi mu society, asobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amusiimye. Bw'otunulira ekigambo kyokka annas, nga Allah ayogera n'omuntu mu Qur'ani ey'ekitiibwa, kyajja mu Qur'ani emirundi 240 nga Allah ayogera na muntu yekka, nga Allah kyayagala mu kyo omuntu ono ategeere ekitiibwa lwaki Allah yamutonda, ategeere ne munne lwaki mu nsi muno mwali awatali mmukolako bulyaza amaanya, atwalibwe nga muntu, era omuntu oyo abeeremu ak'obuntu eri ebitonde byonna byawangala nabyo mu nsi. Fabanu Adamu sawasiya, abaana bonna aba Adamu Allah be yatonda bonna benkana fi karamatihim, mu kubawa ebitiibwa, wa hurriyatihim, n'eddembe Allah lye yabateera mu kubeera nga basinza mu bwomu, baleme kusinza bibumbe, baleme kusinza ntaana, kubanga mu kusinza ebibumbe n'entaana n'amasanamu eryo sire bayite eddembe eri omuntu okubeera nti asinza buli kyonna kyayagadde, wabula al hurriyatu al mutlaqa eriyitibwa nti ddembe lya muntu kwe kusinza oyo Allah yamutonda mu bwomu. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa ng'ayita mu Qur'ani eyo gye yassa ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah yagaa nti walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, twagulumiza omwana Adamu oyo gwe twatonda ne tumusukkulumya ku bitonde byonna bye twatonda. Ekitiibwa ekyo Allah yakiwa omuntu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, ala inna rabbakum wahid, mukimanye nti Allah wammwe ali omu, teriiyo katonda w'abasiraamu era teriiyo katonda w'abakatuliki. Inna rabbakum wahid, buli yenna ayitibwa omuntu, katonda gwe yatonda, katonda waffe ali omu. Kyava nabbi sallallahu alayhi wasallam atugaa nti wa inna abakum wahid, tukimanye nti ffenna twava mu Adamu, Allah gwe yasooka okutonda. Ffenna abantu ne twawukana mu kkala, ne tunaayawukana mu shakiri zaffe ez'enjawulo, tukimanye nti twava mu muntu ali omu. Era ekiraga ekitiibwa ky'omuntu kwe kubeera nga ffenna Allah yatutonda fi nafsin wahida, ng'atujja mu muntu omu. Kyava Allah tegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugaa nti ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mutye katonda oyo yabatonda ng'abajja mu mwoyo gumu,
ngai Adam wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa abantu ne basaasaana nga bava mu Adam enkuyanja y'abantu omuli abasajja n'abakyala naye nga Allah ayagala kutulaga nti omuntu ono alina ekitiibwa Katonda kyamwagalamu kyalina okuwangaalira nakyo mu nsi akimanye ti Katonda eyamutonda yalina okumuteekateeka engeri gy'alina okuyitamu mu nsi muno. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugaa nti la fadula al-arabiyyin ala ajami, teweetwalanga nti oli wankizo neweerabanga oli wa bbeeyi neweerabanga oli mweru neweerabanga oli muzungu neweerabanga gwe oli muwanvu. Enjawulo tewaliiwo njawulo wakati wa mweru na muddugavu. Abasinga wano abazungu we bajja mu Afirika bajja okusaasaana enjiri yaabwe eteeka omwana wa Afirika mu buddu emulaga nti talina karaama kitiibwa kyonna era nga baagala okugyawo eddiini ze zimu ku missoni ezaleeta abazungu. Olwaleero kyewuunyisa okulaba nga omwana w'Omufirika agenda mu Bungereza n'asaaza esswala eya tarawiya nga bo bennyini be bamuwadde visa ne balinnya ennyonyi abaana b'Abafirika ab'abaddugavu naye nga olubereberye bajja okusaanyaawo eddiini. Naye olwaleero kyewuunyisa okuba nti Omufirika alinnya ennyonyi n'agenda mu Bangereza n'asaaza esswala eya tarawiya omwezi mulamba nga bo bennyini be bakoonyemu ne stamp. Olwaleero nga n'emizikiti gizimbibwa mu nsi yaabwe. Allah ayagala kutulaga ki? Ayagala kutulaga obuntu nti tewaliiwo njawulo wakati wa muddugavu na mweru. Alfadulu fi taqwa Allah, enjawulo eri mu kutya Allah yekka. Inna akramakum inda Allahi atqakum, buli muntu yenna akimanye nti toli wa kitalo eri munno. Enjawulo yokka gye tulina mu maaso ga Allah yeeyoyo yekka atya Allah, yenjawulo. Naye omuddugavu n'omweru tewaliiwo njawulo okuggyako mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero bw'otunuulira enneeyisa ey'abantu eri bantu bannaabwe weewuunya ne weebuuza ebibuuzo ebingi ti aina arrahma fi ibadillah wa aina allutufu warrifq fi lmakhluqat. Bannange okusaasira kuli luddawa eri ebitonde bya Allah, okusaasira kuli luddawa eri abantu bannammwe, obukwata mpola. Aina rahma aina al-insaniyo, obuntu bulamu obwo Allah bwatutegeeza buli luddawa kwe yatutondera Allah nga ffenna twenkanya nga ffenna twenkana okuggyako enjawulo ey'okubeera nga atusinga ekitiibwa yo yalimu okutya Allah. Enneeyisa yaffe eri abantu bannaffe ng'abamu bayisa bubi abantu, abamu nga babafuulira ddala okuba nga balinga abaddu. Tewaliiwo njawulo kati wa mweru oba oyo yenna alina ennyindo efaanana etya ayeraba nga wa kitalo nnyo ku muntu munne. Enjawulo mu maaso ga Allah y'oyo yekka alimu okutya Allah. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasaasaanya da'awa, era Qur'ani kyeyogera okuteekateeka omuntu engeri gy'alina okuwangaalamu ne bantu banne abeeremu ne kye bayita al insaniya, obuntu bulamu. Omuzungu kyayita humanity. Aina rahma, okusaasira okwo eri bantu bannammwe kuli luddawa. Aina rifq, obukwata mpola eri munno.
naye abantu tutuuse mu mulembe ng'abamu baagala okufuula abantu bannaabwe ng'abaddu ba slaves abali awo. Ekyo nno obusiraamu bwakigoba. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagaa nti mata sta'badtum an-nas, mulirekayo ddi okufuula abantu nga baddu. wakad waladatuhum ummahatuhum ahrara, kyokka nga bannyaabwe baabazaala ahrara, nga baana baabwe obwo. Olwaleero otunuulira abantu abamu nga bayisa abantu bannaabwe ng'abaddu abatakyalinamu kaabuntu, abatakyalinamu kusaasira. Naye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wajja hadha as-su'al, yatubuuza ekibuuzo ekyo okwagala okutulaga emirembe gyonna egiriddawo nti mata sta'badtum an-nas, lwaki muteeka abantu mu buddu Allah bw'atabatonderako. wakad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Baganda bange okusaasira buli wekubula mu bantu. Laba Allah bw'ayogera nga ategeeza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fabima rahmat min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lanfadda min hawlik. Olw'okusaasira okwo kwe twakussaako, okusigala ng'olina ekitiibwa ekyo, ekisa ekyo kyewali olina nabbi obuntu bulamu bwe yali alina, linta lahum, daawa ye yawangula, obufuzi bwe ne bugenda mu maaso. Kyava Allah amugaa nti walau kunta faddan ghalidha alqalbi, oba kubeera nga wali wabboggo, abantu balaba ng'abantu, lanfadda min hawlik, teri yalikiriza bubaka bwo. Baganda bange mwenna abasiraamu, buli muntu yenna gw'olaba mu nsi muyise ng'omuntu. Buli muntu yenna gw'owangaala naye mutwale ng'omuntu. Oba olina bakozi abakolera, batwale ng'abantu. Oba olina mukyala, mutwale ng'omuntu. Abakulembeze, abantu be mukulemberamu batwale ng'abantu. Kubanga kye bayita al-insaniya, obuntu bulamu, Allah kwe yatondera abantu, obusiraamu butukoowola okuba n'obuntu bulamu. Era Qur'ani ng'eyogera na muntu kumuteekateeka awangaala atya mu society. Ekyo nno kyasaasaanya daawa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga Allah bw'atugamba fabima rahmat min Allah linta lahum, okusaasira okwo nabbi kwe yali alina, daawa ye yagenda mu maaso. Allah n'amugamba nti walau kunta faddan ghalidha alqalb, oba kubanga wali wabboggo, abantu obakwatanga bw'okwata ebisolo, lanfaddu min hawlik. Daawa yo teyaligenze mu maaso, abantu baali kudduseeko bonna. Naye olwaleero abantu baagala okutwala abantu ng'abaddu, tebabalabanga bantu. Al-insaniya min makarimi al-akhlaq al-hamida. Baganda bange obuntu bulamu ze zimu ku mpisa ennungi eziteekeddwa okutendebwa na buli muntu yenna. Kabeere mukulembeze, kabeere mweru eri omuddugavu, kabeere omuddugavu eri omweru, kabeere omuganda eri omucoppe. Abantu abamu olwaleero beerabanga amawanga gaabwe ga bbeeyi mwe bava. Bannange enjawulo kutya Allah mu maaso ge. Tolina kyoli, eggwanga lyo si kyekikulu, wabula omuntu gw'owangala naye okumuyisa obulungi nga Qur'ani bw'etuyigiriza. Kyova olaba eddiini yaffe ey'obusiraamu yalaga wala nnyo n'ekye bayita obuntu bulamu, n'etuziyiza okutiisatiisa omuntu yenna. Omuntu yenna tatiisibwa, hatta ne mu mbeera ey'okusaagirira tebamutiisa. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yurwa anil Imaamu Ahmad, hadisi ejjiba ku Imaamu Ahmad. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yali ne basahaba annahum kanu yasiruna ma'a rasulillah, baali batambula ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fanaama rajulun minhum, munnaabo omu otulo ne tumukwata ne yeebaka. Fantalaka ba'duhum ila nabilin ma'ahu fa akhadhaha,
abamu ne bagenda awali munnaabwe oyo ne bamuggyako kye yali alina nakyo kitwale ng'effumu oba ekitala ne bakijjawo nga munnaabwe yeebase. falamma staykada arrajul, munnaabwe bwe yazuukuka bw'ati nadda engulu, fazia, yatya ng'alaba ebibye babitutte. kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam ababuuza, bima tadhakuna, museka ki? Kubanga bali baseka abaali bajjeewo engabo ye oba effumu lye. kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam bamunnyonnyola nti bye yabadde nabyo bw'abadde yeebase tubimugjeeko. nabbi sallallahu alaihi wasallam yafulumya statement eno n'agamba nti la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, tekigwanira musiraamu yenna, tekigwanira muntu yenna an yurawwi'a muslima, okulaba nga atiisatiisa omusiraamu. bwe kibanga ekyo kyali kyakusaaga mu basahaba abaali mu lugendo, naye olwaleero tunuulira okutiisatiisa okuva mu bantu okwolekera eri abantu bannaabwe. bw'abanga ekyo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakiziyiza, naye mu mbeera gye baalimu yali yakusaaga, naye nabbi yakigaana. naye olwaleero abantu nga batiisizza abantu bannaabwe. oli olwogera mu kitono bw'ati, nina abakulu jakuleetera b'emmundu zinkolagana ne sayidi. abamu kyova olaba batutte ebintu bya bannaabwe mu mbeera ey'okubatiisatiisa. oli najja n'asengula ekyalo kiramba, abantu ne banoonya we basula, kubanga oli alina amaanyi, kubanga oli alina emmundu, kubanga oli wa buyinza. abantu ne babundabunda n'ebyokusula n'ebyokukozesa, naye ng'abantu babibajjako mu mbeera yakutiisatiisa. olwaleero buli muntu yenna tali mu kutya. ekyo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigaana. bal itabarat shariatu lislamiya, okumanya shariya y'obusiraamu yalaga wala nnyo. nabbi n'aziyiza n'okuziyiza omuntu yenna okukwata ekitala oba ekyuma okukisonga mu munne mu mbeera ey'okumutiisatiisa. kyava nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, kyava sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno man ashara ila akhihi bisilah au bihadidatin, omuntu yenna asonga mu muganda we ekitala oba ekyuma kyonna, fa inna almalaikata al'anuhu, bamalayika ba allah bamukolimira, hatta yadaaha, paka lwaleka ekyo kyabadde amutiisatiisa nakyo. olwaleero bw'aba nabbi yagamba kusonga kitala mu munno, naye nga olwaleero tulaba abantu akwata emmundu bw'ati n'agitunuza mu bantu n'abateekamu n'amasasi, abamu ne bawandagala, abamu ne bafa n'okufa. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti man ashara ila akhihi bisilah, okusonga obusonzi munno muganda wo n'omusongamu ekiso bwoti, fa inna almalaikata al'anu, bamalayika ba allah bamukolimira paka nga akirese. olwaleero tulaba abantu bangi babakuba n'ebigalagala by'emmundu, oli n'amukuba n'amulinnyalinnyako wansi. bw'abanga nabbi yagaana kusonga busonzi bw'ati, tosonga muganda wo na kitala bw'oti. hatta nabbi yamaliriza hadisi n'agamba nti wa in kana akhihi li ummihi au abihi, newankubadde gwasongamu muganda we bazaalibwa maama omu oba taata omu, tagezanga omu mumwe n'asonga munne ekitala. olwaleero abantu bakwata emmundu ne bazisonga mu bantu ne babawandagazaamu amasasi nga tebatunuulidde bakyala oba baana bato oba banafu. embeera eyo obusiraamu bwatunuulira obuntu bulamu ne bugirambika bulungi ne bugigaana abantu basobole okuwangaala nga bonna bantu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim.
الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. bagana banga basilamu ziramu okubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimu emirungi ensi tugiriko akaseera katono. Naye njagala kubuuza omusiraamu yenna buli yenna mpuliriza obubaka buno bugenda eri abantu bonna kubanga Qur'ani bwe yali ejja yayogera na muntu kye bayita obuntu bulamu omuntu alina okukikuuma mu nsi muno nga takosezza munne nga tayita mu kumutiisatiisa tamunyagaako bibye tamulyaza amaanya tamusengula ku ttaka lye wabula abantu balina okusigala nga bafuna obwenkanya mu nsi mwe bawangaalira. Obwenkanya obwo Allah yabutulagira omutonzi. Bwe buba nga obusiraamu bwaziyiza omuntu okusonga munne ekitala, naye ng'olwaleero tulaba abantu abasonga mu bantu n'emmundu enkambwe n'emigga eminene. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti sinifani min ahli nnar, abantu ba miteeko ebiri tebagenda kuyingira jjana, bamuliro. Naye emiteeko egyo Nabbi bwe yagyogerera, Nabbi yali tagirabangako, naye yagiranga mu mirembe gyaffe gino. Naye omuteeko ogumu gwe yayogera yagaa nti qawmun ma'ahum siyat, walijja abantu abakutte emiggo, walijja abantu abakutte emiggo nga boolaba emboobo z'ente. Nabbi yagaa nti yadribuna biha nnas, nga bagikubisa abantu. Ogwo omuteeko Nabbi yagaa nti gwa muliro. Olwaleero abantu bakwata emiggo n'awamba ekintu ky'omuntu n'akimuggyako olw'amaanyi g'akozesa, naye nga hakki siye, n'akitwala. Aina al-insaniya, baganda bange obuntu bulamu buli ludda wa? Aina rahma, ekisa kiri ludda wa? Aina al-insaniya, obuntu bulamu buli ludda wa? Aina ar-rifq wal-lutf, obukwatampola n'okulumirirwa abaddu ba Allah be yateeka mu nsi. Abantu twagala okubazzaayo eri, twagala abantu tubazzeeyo eri mu buddu gye baali. Ye message ya Umar gye yali ategeeza eri abantu, mata sta'badtum an-nas, abantu muli bajja ddi mu buddu? Lwaki mufuula abantu okubeera nga baddu? Buli omu alinga akolerera ggwe. Wakad waladatuhum ummahatuhum ahrara, Allah abantu yabatonda nga baana baabo obwo, balina eddembe lyabwe. Eddembe eryo nalyogeddeko lina okuba nga liri mu nsinza eya aqida emu, ng'abantu basinza Allah waabwe omu. Abantu le bayita eddembe kwe kugamba nti buli muntu asinze nga bw'ayagala. Eryo si le bayita eddembe. Kye bayita al-hurriyatu fil Islam, eddembe mu busiraamu mu aqida kwe kusinza Allah mu bwomu. Be bantu okumanya ani yabatonda, basobole mukolera ebyo Allah by'abaagaza mu nsi. Ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, musinze Allah wammwe yabatonda. Naye olwaleero abantu obabuuza obuntu bulamu bwalagawa. Osanga omuntu nga manager wa kitongole, naye nga abantu bakulembera abatwala nga abaddu, abatwala nga abawansi. Mulaba nnyinaffe abamu abulusa abagenda mu mawanga ag'Abawalabu, olina amutwala nga omuddu ali awo, abamu babalinnyako n'engatto ku mitwe. Olina alinnya omuntu mu feesi n'engatto olw'okuba ayambadde engatto, n'amusaamirizaako ebitoomi. Abantu balabanga ebintu bye bakola nga bawangaala mu nsi muno nga tebamanyi nti Allah yabiziyiza. Omuntu avuga buvuzi mmotoka n'alabanga avuga ekyamaanyi ennyo, n'asamuliza omuntu ebisooto, laga musiru gwe tobadde tolaba mmotoka, naye nga tasobola muga nti amusore sonyiwa, tasobola kuvaamu kumwetondera. Oyo gw'otwala, oyo gw'olaba, gw'osamuliza ebisooto, oyo ali ku bigere muntu nga ggwe. Ekyo ky'olimu Allah kikutadde mu kaseera. N'ebyokulabirako ebirala bingi, mutwale ebyokulabirako.
abantu bayisa ba maidi nga bwe baagala mu nneeyisa embi ne babatwala nga bwe baagala. Baganda bange abasiraamu, aina al insaniya, obuntu bulamu buli luddawa mu bitongole ebyenjawulo. Obuntu bulamu abo lwaleero be mulaba be mutikka kabangali n'ebintu byabwe ne basula mu makomera ne baleka abaana emabega. Bantu bazaalibwa bakyala nga mmwe. Allah kyakwagalamu sigaza obuntu bulamu eri muntu munno. Tuleke okulyaza amaanyi abantu, tuleme okuyisa obubi abantu. Obusiraamu butwagaza okubeera nga buli omu asaasira munne, naye abantu ekisa kyabavaamu. Omuntu ayisa omuntu ng'ekisolo. Hatta ne sharia yajja netulagira engeri gye tuyinza okuyisaamu obulungi ebisolo. Mutunulire ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali mu Makka, abantu ne bamuyisa bubi ne baagala n'okumutta. Yali e Uhudi ne bamukuba n'amannyo ne gavaamu. Yagenda e Taifa ne bamukuba n'atuuka n'okuzirika. Naye bwe bamugamba nti abantu abo basabire, nabbi yagamba ati mutunulire omukulembeze wateekeddwa okubeera. Omuntu yenna akulembera abantu, omuntu yenna alina obuyinza engeri gy'alina okuyisaamu abantu. Newankubadde obawulira nga baleekaana batya, tobajerega tobavuma. Leero bannabbi bwe yakola yagaa nti inni lam ubu'athu la'anan. Abo bonna bye bankoze ne batuuka n'okubeera nga ngenda ku mawanga ne bansengula mu nsi yange. Lam ubu'athu la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Allah yantuma nga ndi wa kisa, nga nze nina okusaasira abantu abo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali e Uhudi n'akubwa nnyo, basahaba bane bamugamba asabire abashiriku. Era bannabbi bwe yagamba, laba edduwa gye yasoma, yagamba nti Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah nnuŋŋamiza abantu abo tebamanyi. Mutunulire ekisa nabbi kye yalina eri mukulembeze. Olwaleero omukulembeze ekyali ku ddaala eryo, ng'olaba abantu bakozeeko effujjo n'ogamba nti ayi Katonda wange nnuŋŋamiza abatuuze abo. Nera bannabbi kye yakola, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah balungamye tebamanyi. Bw'otyo bw'okola walibadde weeyisa ng'ofuna ebyafaayo ebyabo abaaliwo mu nsi nga ate baalina amaanyi, nga n'amaanyi ge baalina ga Katonda nga yagaba wa Allah. Nera bannabbi kye yakola ng'akubiddwa ne bamugamba basabire abashiriku, yagamba nti Allahumma hdi qawmi, nuŋŋamiza abantu bange, fa innahum la ya'lamun. Bw'olaba abantu bo nga beeri enkuta, buli omu akaaba obwavu, olinayo ekiseera ky'oddako awo n'obasabira nti ayi Allah gaggawaza abantu bange, embeera gye balimu si nnungi. Oba buli omu aga nti buli omu afune, balina simanyi statement gye nnyinza kukozesa, naye nabbi yalina ekisa ekyalaga waggulu okumanya nabbi yali mukulembeze gwe tulina okukoppa ebyokulabirako. Bwe yali ategeka entalo yakuutiranga basahaba fi athnai alharb alla yaktulu tiflan, baleme kutta mwana yenna muto, wala yumathilu jatha, era tebageza ne basanga omulambo gwonna ne bagukolako effujjo. Bw'abanga nabbi akuutira abantu abali mu lutalo, baleme kutta baana bato, baleme kutta bantu bakadde, baleme kutta bakyala. Olwaleero nalabako ne ku mawulire nga balinnyisa abakyala kabangali, bamaze obakuba muti ya gaasi, naye nga babalinnyisa kabangali ne batuuka n'okulaga ebintu byabwe eby'omunda, ensa zaabwe. Neera bannabbi bwakuutira abagenda mu lutalo, olutalo kitegeeza kulwanagana. Neera bannabbi mesegi gyawa abalwanyi, togeza ne mutta abaana abato, temutta abakyala, temutta abasajja abakulu, temuluutinga ebintu by'abantu. Naye olwaleero ebyo biri luddawa mu nsi. Akantu kabeerawo katono bwe kati, akeegugumbulo bwe kati, ne baga nti 10 bafudde.
5 bagenze n'ebisago nera badabbi message gyakuutira abantu order abaffe tetusobola kufunayo order ekwasisa abantu abalina emmundu okulaba nga bakakkamu eri abantu temugezaako ne mulumya omuntu yenna temutta omuntu nera bannabbi bwagamba temutta abantu naye nga lutalo niyo olwaleero osobola okusanga abantu nga bafa mu kantu akatonotono bwe kati ne baga nti 200 byafudde. Obusiraamu butuyigiriza okubeera n'obuntu bulamu. Okumanya obusiraamu bwalaga walanga mmaliriza khutuba ne butuuka ne kuva ku muntu engeri gy'ateekeddwa okuyisibwamu ne butulagira atuyise bulungi n'ebisolo. Obusiraamu bwatulagira okuyisa obulungi ebisolo. Olaba obusiraamu butulagira okuyisa obulungi ebisolo ate olw'omuntu. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naha anil muthlatu fil hayawan. Nabbi yagaana okutulako ekisolo kyonna nga kikyali kiramu n'okikutulako ebitundu byakyo byonna, oba matu oba kugulu oba mukira nga kikyali kiramu. Osanga olwaleero omuntu ng'asaze ku nkoko emimwa n'akuwa ne ansa n'agaa nzisazeeko zibba amagi naye nga n'amagi g'agamba nti zigabba zaago. Niye obusiraamu naha Nabbi yagaana al muthla, kye bayita muthla mu bisolo kwe kubeera ng'okikutuddeko ekitundu kyakyo nga kikyali kiramu. Tunulira olwaleero ente abayana engeri gye bazireetamu ku loole, engeri gye bazisibamu. Oli n'agiyisa olukato olwokya mu nnyindo ayagala giramba bakakase nti ye, era n'agiwandikako ennyukuta nti NP. N'okwata olukato olwokya n'ogisalako omukira. Abamu baziira amazzi agookya zive ku loole. Bwe buba nga obusiraamu buziyiza ebyo bikola ku bisolo ate olw'omuntu. Baganda bange ebyokulabirako bingi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam byatulaga tusigale nga tuli bantu nga tuyira kye bayita obuntu bulamu. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti la'ana Allah, yakolimira Allah man mathala bilhayawanat, omuntu yenna abonyaabonye ekisolo n'akituusa ku leve eyo. Mutunire omukyala eyayingira ejjana olw'okukwatibwa obulumi eri embwa. Allah n'amusiima n'amuyingiza ejjana. Kuyisa bulungi mbwa. Yakka wansi mu mazzi. Riwaya endala ega nti yali mukyala nno Bagiya nga malaaya mu Bani Israel. Niye yakka wansi mu luzzi n'anywa amazzi n'alaba nga embwa eno nayo ekimutuuseeko kyeriko. N'akka wansi n'asenayo amazzi. N'agiwa. Allah n'amusonyiwa. Ghafara Allah yasonyiwa eri oyo yayisa obulungi eri embwa, Allah n'amuyingiza ejjana. Ate butya ng'oyisiza bulungi eri omuntu. Lwaki obbinkana ne muntu munno? Lwaki okuba muntu munno ekigala ky'emmundu mu mutwe? Lwaki okuba omuntu ekyuma mu mutwe? Lwaki abantu mubayisanga ebisolo nga Allah yabawa eddembe lyabwe? Naye bw'oba nga obusiraamu bwaziyiza okubonyaabonya ekisolo, naye ate butya engeri ffe gye tukwatamu abantu. Olabe n'abantu abamu ababonyaabonya abantu. Oli n'abonyaabonya n'omwana. Mwalaba omukyala eyaliisa omwana omuto pupu n'amumuliisa. Bintu ebyo bisaasaana ku mitimbagano. Abantu tebafunamu byakuyiga. Abamu bakwata abaana mbu akutte ekyebitaano akimubbyeko n'amukumako essanja n'akoleeza omuliro ku ngalo n'amugamba nti mumalamu bubbi nusu 5. Aina al-insaniya. Baganda bange obuntu bulamu. Abamu bakwata abakyala be balina olw'obutakkaanya wakati waabwe n'amusibira ebweru. Kyala n'asula ebweru
empewo nemugwerako nanoonya wasula nga bosi ali mu nyumba yebasi wabil aks n'ekyennyume kyakyo era abakyala abasuza abaami ebweru nagaana okugulawo nga mwali munda oli nasula kabalaza empewo yonna nemukuŋŋaanirako bannange obuntu bulamu twetegesizza okuba n'obuntu bulamu eri bantu bannaffe obusiraamu kye butukoowoola okulaba nga tuyisa bulungi abantu kyobalaba obusiraamu buziyiza okutulugunya abantu n'okubamalako eddembe lyabwe Allah lyebateera mu nsi abantu balina kubeera nga bateekebwa mu nteekateekebwa ennungi naye okutokyalinga omuntu oli ne bamutokyalinga amaviivi gonna ne baganuunamu obuntu n'olaba oli bamutaddeko paasi n'olaba oli bamutaddeko amayinja ku busajja bwe ebyo byonna ebikola bye mulengera mu nsi ez'enjawulo ebiri mu ttokya obusiraamu bwabivumirira kuva dda tebiteekeddwa kubeera mu bantu ne mu bisolo tebiriiyo ate butya mu bantu lwaki otulugunya omuntu nga ffenna twava mu adamu nga ffenna tuli kyekimu mu maaso ga Allah enjawulo yakutya Allah baganda bange abasiraamu maliriza khutuba yange nga mbalamira buli omu asigalemu ng'alinamu ak'obuntu kyovula abakuyita omuntu obeere n'ak'obuntu eri munno muleke kulyazaamanya bannammwe mu bimu ebitututte mu kubeera nga obuntu bulamu butubula kwe kubeera nga twesosolangana mu mawanga aga amawanga Allah yagatuteerawo okumanyagana tewaliiwo kikusosoza mu lugwala olw'okuba oli muganda tewaliiwo kikososesa mugisu olw'okuba ggwe oli muganda enjawulo yakutya Allah muve mu kwesosolangana mu mawanga mu bimu ebikyaleesa entalo n'okuyiwa omusaayi bwe busosoze obuli mu mawanga al-kabaliya amawanga goonoonye society zonna kasita abantu badda mu kubeera nga beesosolangana mu mawanga oli alabanga eggwanga gundi terisaana lya wansi ani yaga nti gwe ow'ekitalo ennyo olina kubeera wa kitalo ng'otegeera Allah naye abantu basosolangana mu mawanga oli n'asosola munne abo bagundi ffe tuli bakuraishi ffe tuli balangira beera mulangira naye n'abalala bonna bawa ekitiibwa beera mugaana nga amawanga gonna amalalo gawa ekitiibwa obeere munyankole oba munyalwana ng'amawanga gonna ogawa ekitiibwa kubanga ffenna tuli bantu twava mu adamu ffenna tugenda mu maaso ga Allah tuyingira kabuli naye obusosoze mu mawanga temusosola abantu mu mawanga obwo obusosoze obuli mu mawanga bwe buleese n'obutali bwenkanya mu nsi buli n'olabanga eggwanga erimu lyokka lyerijjudde mu buli kirungi kyonna abalala baalya ki abalala baakola ki tebaasoma si bantu kati walimu n'asosolangana mu mawanga mugenda kufuna kye bayita obulyazaamaanyi eri ebitonde ebisigadde ate teriiyo kintu kikyasinze kujja baraka mu buwangaazi bw'abantu nga maziga g'abantu mwewale nnyo amaziga g'abantu omuntu okukaaba ng'akaabira ggwe nga ggwe omukaabya naye abantu nga bakaabiza abantu abamu bakaaba ku mitima gikulukuta ennaku lw'abantu bannaabwe kubayisa bubi kyova olaba Allah buli wakuwa ebintu bisatu mu nsi muno n'abikukingiriza osobola okufuna emirembe mu bantu ne mu dduniya kisookera ddala tukisabenga nnyo Allah atukingiriza obwavu senga Allah akingiriza obwavu ojja kufuna emirembe mu dduniya ekyokubiri Allah kwe kukingiriza albala ebigezo emitawaana Allah gyaleeta mu nsi eri obulamu bwo okulwala okulwazisa mitawaana egy'enjawulo ebigezo sabanga nnyo Allah kingirize albala emitawaana wallahi Allah asobola okukulwaza ng'obulwadde bwo bw'olina kigezo naye nga n'abakujjanjaba bennyini kigezo buli kye boogera olabira ddala nga bakujja ku mulamwa
ofundikira oli musabo gwe kenyina obulwadde bwolina kigezo naye nga n'abajjanjabi kigezo buli ajja okukwatako luno lumbe sirwa wano kakkana ogenze mu ssabo ekyokusatu Allah kwe kukingiriza shururul anfus obubi bw'emyoyo gy'abantu wabadde point yange abantu bangi bakabizza bannaabwe amaziga olw'obubi bw'emyoyo egiri mu bantu mmwe mbeere n'emyoyo emirungi abantu abasinga obungi amaziga ge bakaba mu duniya muno g'abantu bannaabwe ne aina al insaniya buntu bulamu buli luddawa aina rahma massa eri luddawa aina lutufu warifq obukwata mpula banna okubalumirirwa lwaki okabya munna amaziga abantu basinze kaaba abantu ekikyasinze okujja baraka mu buwangazi bwaffe ge maziga ag'abantu mwewale nnyo okulaba nga mmwe mukaabya abantu amaziga nga bakaaba mmwe sabanga nnyo Allah akujje mu nsi muno ng'omukono gwo guno tegusaabadde musaayi gw'abantu sabanga nnyo Allah akujje mu nsi muno nga tokaabizza abantu maziga ng'abantu tebakaaba okusaasira kwa Allah abaddu ba Allah bano abali mu nsi yonna be bajulizi abasookera ddala okuwaako obujulizi mu maaso ga Allah inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفنا وارزقنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك جنتك ونعوذ بك من النار نسألك جنتك يا الله ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لآبائنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم يا الله نصرا عزيزا معزرا اللهم ارحم ضعفنا وأطعم جائعنا واغن فقراء المسلمين واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في صومال وانصرهم في شيشان وانصرهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين